Oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ki National Identification and Registration Authority NIRA mu bufunze okutandika okuwandiisa abantu okuzza obuggya endagamuntu zaabwe bennyamivu olw'abantu abateewandiisangako abatajjumbidde enteekateeka eno. Okusinziira ku muwandiisi mu NIRA Claire Olama mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala, okusinga abantu bajjumbidde kuzza buggya ndagamuntu ezaggwako ekibeeraliikiriza nti bayinza obutatuukiriza kigendererwa kyabwe okuwandiisa abantu obukadde 17 abateewandiisangako okusinziira ku byalo bya Ubosi. Ng'abasinga be tulaba mu nnyiriri ez'empanvu ze mulaba eyo oba nga muyitaayita z'abantu abaagala okuzza obuggya endagamuntu zaabwe naye ate temuliimu abo baagala kwewandiisa. Mwebali naye omuwendo gwabwe mutono nnyo nti gwennyamiza. Agambye nti olw'okubanga ku muwendo gw'abantu bonna obukadde 45 abali mu Uganda ebitundu 5 ku buli 100 kati obwanga baboolekeza kuwandiisa abaana bano nabo okufuna ennamba y'obuwandiise. Ojja kukola nnyo naye bw'oba tofuddeyo okuwandiisa abaana bano na kubateeka wansi wa nniini y'okukakasa nti be babo ddala bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi kyangu nnyo ab'ennyumba ewaka omuli baganda bo omuli bamaama omuli ab'ekika okweddiza ebintu bino oba oliawo batawaanya abaana bo. Kyokka akakasizza nti abazadde abaafunidde empapula ez'okuwandiisa abaana baabwe tebalina kweraliikirira ng'enteekateeka eno egenderedde okuwandiisa abo ababadde batanneewandiisa. Era omwana wo bw'aba baamuwandikako edda gw'olina kutuukirira NIRA kusaba kuddibwamu nti omwana wange yateekamu okusaba kwa nniini yagifuna si yagifuna. Okusinziira ku Claire bakakwatagana ne minisitule y'ebyenjigiriza okutambuza obulungi enteekateeka eno. Twagala kukkaatiriza omuzadde atasayininze foomu n'ateekako omukono gwe nti ebiri mu foomu bituufu omwana we situjja kumuwandikira ku ssomero. Twagala okwewala embeera eri nti abasomesa bajjuliza omwana wange ensobi zaali za NIRA. Buli muzadde teekayo obudde ojjuze foomu ate ku foomu okwo otereka endagamuntu yo. Agambye nti okutereeza ebyasoba ku ndagamuntu z'abantu okwa bonna kugenda kutandika nga 21 omwezi guno ku bitebe bya disitulikiti okwawukanako ne we bawandiisiza abantu ng'ensobi bwe bayakolebwa NIRA baakugirongooseza bwereere kyokka ey'obweyagalire ojja kusasulayo $20. Osobola okujja ne tukebera ensobi bwe ziba zaffe tujja kukyusa era tuzze buggya endagamuntu yo nga tutereezaamu ku bwereere. Wabula abo nga Haji yakukola bulungi n'akukuba akadali n'owassa ng'obadde plosi ng'ofuuse kati ng'ofuuse Shadia ojja kuwaayo $20. Akasiza nti abantu bonna bawandiisibwa abatali kusosola mu mawanga okuli n'Abanyarwanda abalina kuno obujjajja bwabwe nga ssemateeka bw'abalambika. Bano abaffe LC bw'aba kuwandikidde ebbaluwa ekwanjula n'atukakasa nga bw'oli omunnayuganda ffe tetulina nsonga lwaki tetujja kuwandiika. Awadde abantu essuubi nti batandise ddawo okukuba endagamuntu zino nga mu kiseera ekitali kyawala bagenda kutandika okugabira abantu eziddiziddwa obuggya ng'obubaka obubalaga gye balina okuzifunira bakubufuna ku ssimu zaabwe. Essimu zino ze mulina mu ngalo zino mesegi zijja kutuuka okwo nga zibategeeza nti owaayi eyo gyeri ekawempe eyo gyeri ku Lumumba Avenue kale mube bagumu. Asabye abantu okwekubira enduulu eri bekikwatako ku bakozi ba NIRA ababajjako ensimbi okubatuusaako obuweereza buno kubanga byonna bya bwereere okuggyako ebyo ebirambikiddwa ate nga nazo zisasulwa mu bbanka. Nze Ismail Nsubuga ne Anita Naluswata ku lwa Bukedde TV.